Nze wasomani nsubira muri bulungi nnyo mujibale ko jemukola bulambuli butya mbatumiddeko nembala musako. Tuli mu Uganda bwe tusinzira okwasaganya ebintu Uganda yaffe n'ebigirimu. Ennaku zino ebbeeyi y'ebintu yeekanamye nnyo. Katubi discussing emuko tulabe ekisooka kya byonna ebintu nga sabuni birinnye naye nga sinagenda wala bivuganiki yajja okujjanjaba dokita sagala bwavu bukulume atobere ng'oli mulwadde gendayo kale bwavu bukulume ng'oli mulamu ebintu bitambule. Enamba y'essimu ya dokita ku screen ebeerako as usual ebintu bijja kutambulira nga bw'oba obyagala. Munnange Ssabuuni literally tumanyide mu kubeera mu 3,500 weewaawo si ebbeeyi entuufu mwalina obbeera ebintu bizenga bikyuka. Ssabuuni yagulako n'onusu 600 ebisatu sigambe ekitolo Omuti n'agenda ng'akula era abadde atambulidde akaseera ng'ali mu wakati w'2,500 ne1,400 oba 3,500 awo asinga obunene akoma ku 3,500 asinga obutono abadde atandikira ku 2,200 ow'emiti. Mpakka jjoli abalamu amanyazi we gaali amafuta we gaatabuka liita n'etuuka n'okugenda ku Mutwalo omulamba. Liita bwe tukugenda ku Mutwalo omulamba ebintu byatandika okulinnya mpola nga bw'obimanyi. N'amafuta ne galinnya n'ebbeeyi y'ebintu ebisigadde byonna negenda ng'erinnya mpola. Ebirala twandigumyemuko naye Ssabuuni yalinnya n'ayitirira n'agenda ku Mutwalo omulamba. Omuti gwa Ssabuuni guli wakati wa nusu 8 n'Omutwalo gumu. Abantu ne balaajana nga bagamba nti gavumenti evaayo kodi erambike ku bbeeyi y'ebintu erinnye epaaluuka speed. Naddala Ssabuuni oyo bamunnyonnyoleko tusobole okuba nga tulaba ekiddako. Olunaku lw'eggulo after a period of time nga Parliament eri kuzzaako enfo ky'okukola ku nsonga z'emiwendo, akakiiko akakwasaganya ku ebyo kakyazizza amakampuni agakola Ssabuuni. Amakampuni agakola Ssabuuni mu Uganda muno gagenze gawera literally yali mukwano Bidco nejja naye kati amakampuni amalala gagenda geeyongerako nga ga Nairo, Ssabuuni nga Meru, mayitirivu nnyo era Ssabuuni asinga obungi gwe tukozesa tumwekolera. Bino bye bannyonnyodde era ne batugamba ekividdeko Ssabuuni okulinnya. Baatugambye nti palm oil oba bayita ebinazi bitono kyovola Ssabuuni ne butto bya bbeeyi. Omulala takimanyi Ssabuuni ne butto bitambulira wamu. Ekimu ku byo bwe kibula katale ekirala kirina okulinnya. Ekimu ku byo bwe kibeera nga kya layisi n'ekirala kirina okubeera kya layisi. Olw'ensonga formula ekola Ssabuuni eva mu butto. Oyo butto gw'oli omulaba bw'omukwala n'omumikisinga ne chemical omuli chemical nga liye eyo acid ffe tumuyita liye n'omuteekamu ebyovu n'ebisigadde akola ekitole kya Ssabuuni. So Ssabuuni butto wano omulya naye bw'omala omulya singa bamuteekamu chemical endala akola Ssabuuni. Ekitegeeza nti butto wabeera omungi ku katale ne Ssabuuni aba mungi ate aba wa layisi kubanga palm oil gwe bakolamu ebyo binazi bye mulaba balima e Congo bye balima wano esese bye binazi ebivaamu Ssabuuni. Okusinziira ku bakulu bano bali batunnyonnyola baatugambye nti butto bye binazi okusinga badde babijja Malaysia ne Indonesia gye bisinga okuva. Covid ono yaleeta ebizibu ng'abakozi tebakyakola n'abeera nga tewaliwo supply eya palm oil. Baagasseko n'olutalo luli ya Ukraine ne Russia ne bagaana olugwazo kinene nnyo mu kulinnyisa ebintu bino. Bagamba nti okuva Covid lwe yajja ebbanga limaze ne COVID-19 abakozi abakola mu masamba g'ebinazi balekerawo okukola. Kati palm oil n'akendera in supply. Palm oil oyo bw'akendeera n'alinnya ebbeeyi nga demand nnyingi mu nsi yonna ne tubeera nga ffenna tubwetaaga. Kati mu kubeera nga tumwetaaga ne tuuka ekiseera ebbeeyi n'erinnya kye bayita cost of production. Cost of production
bye bintu ebitekebwa mu kufulumya. Bw'oba osiika chapati, engano gy'ogula ne butto n'amanda, essente ez'okozesa obbigula ofulumya chapati omuntu gy'agenda okulya kye bayita cost of production, ebyo by'oteekamu ng'ofulumya. N'olwekyo kemika esinga okubeera enkulu mu kukola sabbuuni gye bayita ennazi, palm oil. Palm oil ono yalinnye ebbeeyi bagamba kata etaliiko, kyova olaba sabbuuni alinnye. Era ne bagamba nti n'amafuta gano agalinnye ennyo okubanga lita yali ya 3,000 kati ng'eri ku 5,000. Ffe abamu abagula V-Power tumunywera ku 5,300 litage. Buliko banga n'emitwalo gye 2 n'oba ne lita z'amafuta 6. Naye kati ku mitwalo 2 bw'ogula V-Power ne lita 4 toziweza ofuna lita 3 n'obutundutundu. Kiba kitegeeza price fluctuation ya doublinga n'egenda emirundi emeka 2. Abasajja bano abakola sabbuuni ne bagattako ne batugamba nti ng'ovudde ku ekyo n'emisolo gavumenti gye bateekako emingi. Manyi muno mu Uganda basoloza emisolo miyitirivu nnyo. Mbu nagyo giviiriddeko sabbuuni okulinnya. Ng'emisolo gye batoola ku palm oil, kigambibwa nti palm oil ayingira e Kampala ava ebweru bamuteekako 10%. Ekitali Kenya ne Rwanda. So ne basaba gavumenti esokera benge gyekendeza ku musolo ogwo sabbuuni yangere okukkamu. Ekirala tusabe nnyo oluli Russia lukendereko n'abakola supply beyongere. Omulenzi obuuza otawuli Russia lukwataganirawo na bino. Abarasha abo jukira tufunye obuzibu nti amayanja agaliranye abarasha galiko sanctions nti emmere kyayitako bulungi. Abantu tebakyatambuza bulungi byamaguzi because of otalo lyawo. Ekirala abarasha balima nnyo ebintu ng'engano be basinga birima mu nsi yonna, Russia ne Ukraine. Kati emundu etokota abantu tebakyalima, kitegeeza engano tekyavaayo. So kati otalo Russia lulinga olw'okusaaga nerukosa nsi yonna n'amafuta galinnya teganira gava. Amafuta abarasha balina amafuta mayitirivu nnyo ku maketi y'ensi yonna. Kati production yakendeera ey'ebintu generally kyova olaba ebbeeyi erinnye buli wamu. Era ojja kwesanga nga abali ennyo engano ng'abali mu northern region, Abasudaani Abawarabu nga bakaaba omugaati gwa bbeeyi kubanga engano tekyabatuukako bulungi. Kati ffe tukaaba buto, sabbuuni n'amafuta kubanga bye tusinga okutunuulira. So n'olwekyo abo ensonga bwe ziyimiridde ez'okubanga ebintu birinnya emiwendo okutuuka ku kino kyonna. Wabula abakola sabbuuni bagambye nti cost cost of production ey'omuti gwa sabbuuni ogumu emalawo 15 mu ebi obudde buno. Era omusajja n'agamba nti ku katale ka retail price wansi akasembayo nze omuntu wa wansi asookerwako tetwanduguze sabbuuni ku sente zisukka nusu kakaaga mu 2 kale kakaaga mu 5. Naye olw'okuba tuli mu free market economy ebeera nti gavumenti terina control ku bye tutunda ne bye tugula, buli muntu atunda ku bbeeyi gyeyagaliddeko. Tutunda ebintu okusinziira ku demand ne supply. Era omusajja n'atugamba owa sabbuuni nti eriyo batrade oba basuubuzi abakweka sabbuuni ono basobola okuba nga bamubuza ku katale bamufunemu kye babeera baagala, bo bafunemu akatale kongera okuba nga kalinnya. Awo we tuli kitegeeza nti gavumenti erina okusitukiramu eddudduukirire nga bannayuganda. Awo tugenda. So kati gavumenti erina okunoonya engeri gye subsidizing ebintu bino, either ekendeze ku misolo gye bajjako emingi, banoonye n'engeri gye basubsidizing ku lw'omuntu wa wansi kubanga bino ebintu abasuubuzi bo tebafiirwa. Omusuubuzi yenna oba businessman atunda sabbuuni, buli we balinnyisa ekintu kyakozesa okukola sabbuuni omuwendo agattako omugatti kubanga cost of production luli yali so cheap ng'omuti gwa sabbuuni gwa 35 nga kitegeeza omuti gumba kukolera 12. Bwe byalinnyawo ne bamwongeza amafuta ne bamwongeza entambula ne bamwongeza chemical n'abirinnyisa. Kati omaliriza omuntu wa wansi asembayo gwe tuyita consumer nga yalina okusasulira
bano bonna abasigadde. So nolwekyo that's a very big problem we are facing. Eyetaaga okubeera addressed obulungi. Katusuubire government n'ebikolako. Agange nze Waso Emmanuel.